omuntu kyovula twatandise ne Rolex nga kyenjagala okukakasa eri bannayuganda nti ekimu ekiremesezza ebyobulambuzi byaffe okugenda mu maaso bantu kulowooza nti ebyobulambuzi by'abazungu. Abantu balina okukimanya olwayo banga nkitandikidde Rolex balina okukimanya nti gwasiika Rolex ng'oli ku luguudo omulambuzi ono waba tazze gwofiirwa bwe tubanga tetukuumye emirembe gya kitundu kyaffe gy'ensi yaffe gwofiirwa gwavuga taxi bwe tubanga tetufunye balambuzi gwofiirwa naye n'ekyala nammwe bannayuganda benye mulina okumanya nti mulina okunyumirwa eggwanga lyammwe. Eggwanga lino terina kubeera nti ebintu bino ebaterawo ensozi bikibiina kubeera by'abantu balala. Olwayo natandise ne Rolex kubanga lwaki oyogera abantu kye batamanyi yogera ku kintu kye bamanyi era ndababulira nti guno gwe mulundi ogusoose mu tourism industry okubanga kumpi wiki namba zigenda kuwera mwezi mulamba nga radios TV zonna zogera ku nsonga ya bulambuzi. So basebo ne banyabo tetugamba nti Rolex gye tugenda okweexportinga si gye tugenda okutwala ebweru nenyanyegadde kulaga bannayuganda nti tusobola nnyo okukozesa ebintu byaffe ebitono ennyo ebyo bye tulina. Si lwakuba nti omuntu alina kumala genda ku lusozi ebintu ebyobulambuzi bitandikira ku ffe kalicha zaffe enfumba yaffe emmere yaffe ennyambala yaffe